Baba omusajja omwavu amenya. Nze kyenandigambye abaana abawala mukole. Omukazi omwavu yatamenya. Omusajja omwavu yamenya. Nze kyenandigambye abaana abawala mukole. Omusajja naye anyumirwa nnyo ng'agenda okudda nga waliwo by'omaliriza. Ng'olina nawe bye weekoleddeko. Ekitegeere. Nga nawe wakiri olina kye weekoleddeko. Abasajja tebaagala nnyo omukubire siina yaka siina amazzi siina rent siina ogenda mutama. Ogenda kumutama agenda kugenda bw'ova wotandike sister wange omwana wange mugenda kubatama. Kola ky'okoze actually omusajja bw'abazze dekabenga akuyambyeko. Akuliftingeko kyakuliftinzeeko naye gwe bw'otandika nti oyagala omutika 100 ogenda mumenya already naye alina responsibility ye nga ye alina family ye nga ye kale ate naye amwasitule nedda kyo kukiri nti nno nze nayagala mukazi sayagala ki family ye kati kyekyo nanze kyekimu bwe manjagadde nze omusajja nze banaye kambabuulire nze family yange bwe muba muyina essuubi nti nno petwaleeta omusajja tugenda kulya kaba asudde mugudde wange si wa family kagala leeta watermelon mu lujja ebibbo bijjule by the way ate ffe waffe si bwe kiri fazilo nga zokwataganye n'omuntu wo byammwe era tebagenda kugamba nti bannange gundi mulwadde gundi wagundi mulwadde newe manze bannange ngenda bagamba gambe mumulaba musajja wange madde nsaba temututta mutuleke Wọ́n ti Snapchat ngo ofuna bungi. Kwoteka business yo Snapchat. Sharomani yakutumye. Manya bala bekundira ku Snapchat okufa. Munda ngeno Sharomo ngende ku kintu kyokwetu. Nze ndi straight chobola nti okireta tukwetu. Na kiki kyebagamba mubere straight wamma bera straight kyoyagala. Kuba ne wewekoza tojja kifuna. Bera straight bakikumme. Omusajja munagenti gwe wetundu yagala sente. No musajja tewetu na wabula musajja mugambe. Inze bine by'okwebuzaabuza. Nkitegedde. Njagala sente ate nsooke neekoze. Kuba kati kankubulire mukwano. Era ne bwoba tumugambye ajja kujja ate kati afunye ebyobwerere. Bangi babyagala. Era waliwo yambuziza nangamba gwe nojjira weraga goba abasajja. Bangi nnyo tuli balira bwerere gwe tuteddeddeko n'akakwakulizo. Ne mbagamba muliye dembe lyammwe. Achijigwa! Lili Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukalatinamu Chimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 gold emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita Lili Paso lunabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala univaze inembalala nga 5 Septemba 2026 ye Lili Paso Festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tugenda beera kololo ayiwa King Sir bayita mwenna emitwalo 2 n'emitwalo 5 mpola mujje tugende kuba yali kodizo yesa musamu nga bagamba we afford it's how we third mu Luganda 3/4 of the stadium. That is 75% nga tujjuza kololo kimu kya 3 so 14 atulya wa King Sir kololo emitwalo 2 etameza milioni 3 mpola mujje tunyumirwe bannamasaka bannamikyana bannamitende namwe abeddire nti naddala mu abenti mbagala nnyo mujje tubenga ate munange tubigiriza Mansur Semanda muzzukulu wa Katongole mpola ate ennaku z'omwezi nga 9 ogw'omunaana agenda balwa Sunday that's next week but 1
Is it? Yeah, next week but one. Tugenda bawa ku Power King. Ewa Dr. Sefko. Management yatusaako ekikigwe concert. Ekikigwe concert. Omwana wambi atulenya ekintu no Dr. Sefko mujye muwagire. Ekintu kimuubye ubye. Yateera takyavuma. Ati ekimufudde wakabi alina okuvuma mukka abantu amusunikirako amannyo. Ayokeddwa akabayimbi bangi ndabako Fix Maker Ajikazugwe Couple ono envi Suma ndako Jostede ndabako Cinderella Baby Joyranda Ziza Bafana ndabako Kididi ndabako ne ona yayimba Ozambe di star Ozambe nenda kono Mudra Divairo naye kwali nenda ko ne Ozambe bamukomeza ono yani ono hiyo face mpya namala ku kivulu kya MC Meya nesi umanyi nenga naye muyimbi wa kabi ordinary emitwalo ebiri simanya namala bayimba emitwalo ebiri ordinary VIP pass emitwalo 5 atemeza VIP milioni 5 mujje twagire Sefko muche kigo concert onyakulalo ne Petrina Bishu Petrina omwana agane motoka endowooza ya kigagga wadombiri gukyali mwavu yavu naye nga yo omuntu okubugagga kwatava mpola gudino kola naye atalaza gudino kola naye Gwetino kola naye Bash Blooming Beauty. Yes, omwana atunda kizigo ye mama kizigo yafuze wa musajja kirabika essimu mbabu tetusobodde bana ye essimu abantu bagamba interview twakola mbwagana ati mu kabukadde binanga na iPhone 11 kwanza kisoboka eyo comment najiraba mugato yo kyabaleke nga lwati asoka namugulira essimu buli omu alina kyagala okusoosa kyawulyambu kyayagala nga ye yes buli omu alina kyagala okusoosa kyawula nti ye kyakola ki kyayagala mama kizigo atunda kizigo asangibwa Kawempe opposite Starbucks petrol station gasogula ekizigo ekyebbeeyi Kawempe kati yasobola okweruka oyo najibu alinga kamera ffe tukuleka kukalayo Bash Blooming Beauty akuleka kukalayo takukyusa mateeka akuleka kukalayo tokyuka chokola of blooming no glowing leta kachaka coffee petuna ngo ina sente cappuccino katika makeup ofachi wamasirika tomugamba kana kuliko omutima tomugamba katika makeup toyogera tobalabula simugamba muleke wama kamera tomugamba boyogera so sijazisa nganze nkwatse ngangulako kali petuna nange petuna ngulio kagundi cappuccino kamata kanange petuna ngulio kamundi terayo kamu temufayo kasita akolera wanajja kusasula nze siisa mpasajja maaso siisa mpasajja maaso okusasulira omusajja oba omuyisizaamu akamata nekagako omutima akali ko omutima mu heart kane mama nagenda okwekula emitwalo ebiri mu cappuccino angende ku size yange kyakiri ekidde what mama we breakfast apart from Guinness what else do you have? They can make any I want katogo but local ghee. Do you have katunkuma? Can you get me katunkuma? Yeah, I want katogo with katunkuma amatoka ndoko ghee. Kenjagala kubankolera ako. Nkali. Tuli kusham 256 updates ndine Petrina agendde ka coffee. Omwana wa benti. Lwate mwagamba awa nakana mugulira sonda namugulira. Buli omu alina kyasoosa. Bwe tuzukuka ku macha. Abantu bakube tuli mu mbozi ya bagikubemu but assisting amwe ngabawolereza we don't know how a controlling man can be a knowing a controlling man olaba baba mubanye motoka naye ngo mtajja akufya cyana akufya yakumala kemirembe nga look at these fools these are idiots atanna kitulamu yayinzo kivumirira naye akibaddemu okakikunyonyola yes bobufumbo sikunina kinyinzo okugamba kati oyagala mirembe oba oyagala lwaki bane emirembe nga nyinya taxes de chanja kati lwaki mmambera ne motoka nga sina mirembe ngoli musiru Petrina you just kind of no siri nze siri buli muntu amanyi kyayagala everyone who's in marriage is happy that's their choice everyone has their own choice nze nabagambye bwe batosobola gumiikiriza negativity ya musajja togenda naye ate batosobola gumiikiriza negativity ya mukazi mwesonyiwe
Teba talina musajja ku myaka 3 bw'oba tosobola musajja nga akontrolinga muleke atandise okwogera ebyamagezi ebyo olina okwogera ate batosobola musajja nga akontrolinga muleke okitegedde ate batosobola kugumiikiriza mukazi ayogera ennyo nga gweoyagala gwokola n'asirika n'omukola by'omukoze n'asirika naye ate mwesonyiwa balina so complainingako ate katojja complaininga golowooze nti gwoyogedde bagenda wuliriza sayidi yo batugamba nti tosala gwakola nga toleza gwa kalenzi bw'anaaleeta ate ebibi ate nga kandiko mugamba kati sirika ate tobireeta simanyi oba okifuna yes kyekimu nti babasajja bwe batosobola kugumira bizibu by'ab'omukazi ewaabwe naye tomuwasa muleke nedda nayagala mukazi saagala beewaabwe. I want us to make that clear. Wayagala It's not my mukazi responsibility to take care of your family. I should love with you, not with your family. Exactly. And the financial burden should be crossed over to you, to your shoulders, not my shoulders. Ekyemeseza abantu banti kankuwulye Petrina. Many people fail to kufumbirwa n'okuwasa avubuka. Omwala omukwana n'omwagala naye kibaawula bizibu by'abeewaabwe abeebeewaabwe. anti kati naffe abakazi naffe ekitwawula kyekyo n'omusajja ajja nga alina ebizibu by'abeewaabwe. Kituufu. Me have always told people, even the right person will leave you if your problems are too much. Exactly. That is it. Buli kaseera nga gwalina ebizibu gwakaaba gwakola ki n'omuntu omutuufu akwagala ebyaddala wallahi agenda kukuleka ng'ebizibu kasita nga bingi kasita bisukka alina ebibi ate omutikako n'ebyabeewamu aye n'ombulira bw'ate munnange sezaala munne taata wange yadde atambula sigga n'amuluma. Yes, understand I can contribute. But do not burden the man. Do not burden the woman as well. No, do not burden the woman as well, Sharom. Kati nze soaka akumanya n'engamba mukyala wange ayambeko abewaffe oba mukyala wange family ya mukyala wange ayambeko family ye waffe. Mwebali ababikola. Abo babikole. Anti kati obwengambira nti abaana abawala tetumanyi kye twagala ate n'abasajja temumanyi bye mwagala. Tumanyi. Men know what they want. Anti kati oyinza okubanga gwe kyoyagala oyagala omukazi akola ki agenda okukolera ate nga nze si byenjagala nze bwe nkola njagala neekolere si kukolera gwe na famire y'abeewamu. Nammwe abakazi mulekera okukwata ebizibu by'abeewamu emiteeka ku boyfriend. No, nze bwe dabayo Sharom bwe masisobodde kukwata bizibu by'abeewaffe nembikuteekako ng'omusajja no mama ono alwala tongamba ddala ngamba I need some money. Nengo gazi wabeewamu. The right person will leave you if your problems are too much. Exactly. Get that from me. That is it. Bwe kiri bulungi nnyo kitegedde. Even the man, the right woman naye ajja kukusuula kasita bangabeewa mu bisusi. When it comes to men, there is no right woman. Every woman is right for a man who is financially stable. Ekyo nkikubuulira. And every man is not right for a woman when he's not financially stable. Abantu babuuzanga nyo agatta mu bantu ba bulijjo. Kyengamba and that's a mistake many make. Kati nze tosobola kumpasa nti ontwala kulimira baabeewammwe. Abakazi banja balisaamu. Tebatwagala nga tuli baavu. Kyokka ffe abasajja twagala abakazi abaavu. Omanya nedda si ensobi esooka mu bulamu. Okimanya abasajja. Tolina kwagala muwala mwavu banya tebajja kwagala ng'oli mwavu. Exactly. Kati omusajja naawe oli mwavu. Ate baavu banno tobaagala. Omusajja oli munafu. Ate banafu banno tobaagala. Ani agenda okuyamba? Bakwatagane. Omunafu akwatagane n'omunafu. Omwavu akwatagane n'omwavu. Anti kati labayo teri agenda kwagala. Why not you build your own man? Nga mwavu nomutandika mpakati nga mwe nze bwe mane nedda biveeko. Lwa nko mwana ali ba printers abo mpola nga akola graphics ne mwezimba lwato zimba musajja. Sisobola nezimbi ate nzimba omusajja. Sisobola. You know the joy you get when you build your own man. Sisobola. Essanyu ly'owulira that satisfaction you Sharom, get. Bino byenkera n'enfuluma n'engenda n'enkola. N'entoba n'enkomawo sawa zenkomyewo. I'm tired ndi exhausted nkooye netusiza we netusiza mbwate omusajja ojje nkuzimba obweze kuzimba obweze kunsuula. No zimba omusajja wo. Ye talina magezi gezimba. Tagayina. Talina ati. Magezi gezimba. Nze we neezimbidde. Ye tasobola kwezimba. Amutandika mpola. Anti bwe natandika nze ngenda ate kati gongamba komawo nedda. Anti baba bagenda baloganya Petrina. Anti bajja kayana n'emizimu. Twala abasajja b'abendi twala abakyabanya abaana abato. Kanko tetutwala abasajja b'abendi. Okitegedde.
tetutwala abasajja babiri. Omusajja bw'abazze akugamba nti nina mukyala wange. Era omanya limits zo w'okola ki? W'okoma. Ate n'omukazi bw'oba omutuukiridde akugamba munnaayo nno olaba nze nina gundi ne gundi. Totandika mubuulirira nti gundi musuule. Gundi kyakola ogenda kukikola. Olyoka omugamba amusuule. Abasajja manyi okugamba kati muveeko. Muveeko kyakola ogenda kukikola. Bw'oba oyinawo. Omusajja agamba omusajja oli muveeko bw'olinawo. Kagolaba ekyo kikyamu. Nnyo. Ate wabanga byakola togenda bikola. Naye tuva gwe tugenda kufuna musajja mu nsi eno okuwulira Petrina. Nja kumufuna. Tasobola mufuna. Ngenda kumufuna. Togafuna dde omulalu. Alekeyo. Ate olina omusajja gw'oli naye. Ate olala n'abasajja abalala. Anti kati nkunyonyodde Sharon nkugambye. Ozze nga bw'ogambye nti omusajja akugamba nti nina mukyala wange. N'omanya limits zo. Nawe omusajja yamala akugambye nti ninayo omusajja. Okitegedde? Then that means tongamba ate kuva kuoli. So out there there's a stupid man who you can tell nina omusajja. N'akulemerako era mbuze nkwagala. What a wow. Basi mwe bali basirise bangi. Lwaki musiru? Mwe bali basirise bangi. Basirise bangi. Ng'omugamba nina omusajja. Naye asigala ng'akyakwagala. Nga ategera muganda. Sijja kugenda nnyo mu nsonga z'abaakabbira tubireke. Tali musajja muganda ayinza kukkiriza. Anti ayinza okuba nga si muganda. Waliwo oli okuba nga okimugambye nti nina. Okitegedde? So, opimaapimamu n'obala. Kuba teri agenda kugula ngatto ng'akoze ekyo ng'ali mu bigere. Naye ogendera mu ngatto okugula ebigere. Abaana bateekawo kamimu ne bagamba nti bwe nkugamba nti nina tekitegeeza nate gye ndi musanyufu. Oba kiringa omusajja okujja naga nti nina mukyala wange gwe n'olowooza nti nna agenda kukutwala. Oba mulalu nnyo. Aje bali amala n'asalawo n'agoba oweewa. No, oba mulalu nnyo. We have seen such instances. No, nti nze wongambira nti olina mukyala wo. Kasito kingamba the first time. Ne bw'onankwana emyaka 8. Kitegeeza ojja kubeerawo nga nange nnoonya. So side chicks are no longer faithful. If a married man has failed to be faithful, why would you say chick be faithful? Exactly. Kitegeeza era nawe ne bw'anaakutwala ajja sigala anoonya. No, he may Wakikoledde oli gw'ayina. He may settle with you. Nodda wakikoledde oli gw'ayina. How about you gwagenda okuleeta obuleesi? Umbwa kaali. Umbwa kaali. Wakikoledde oli gw'ayina. Ate gwe gwagenda okuleeta obuleesi. How sure are you nti gwe bwakutuusa tagenda kusigala ng'anoonya? No, he may settle with you. That people want to settle. Ngagamba nakyala bange 7 kansonga ne Petrina nakupangisa apartment enyo sigala ngoletamu obuvubuka vubuka. Kiri nanyi. No, nze omusajja waba okikoze actually nze nganze. I respect a man to a maximum. Nze okutwala cha respecting a man would be in your home, in your marital home, but you're not there. No, anti kati eri story yasooka yali ndala. Ukitegedde. Nti sometimes oba olina by'ogenza okunoonya, tate nga n'oli alina by'anoonya. Ekifuna. Era ye story gye tugenda okubaleetera mu Girls Hostel. Nti abaana abawala ebiseera ebisinga mulemeddwa okumanya kye mwagala. Ate n'abaana abalenzi oba lecturers oba kale abasomesa mulimbye nnyo abaana baniino. Lecturer. Balinamu akanyomero kaniino nti our man, our woman. Oyo no sense mumulekera awo. Kyekyo our man, our woman. Anti kati bye bino nti for the sake of Sharon, this and this should pass. For the sake of Petrina, this and this should be let out. Babikola campus. Babikola cause ku campus olaba eringa nti no oba oyiga because it's in between your mind and your life. What do you want? Campus. Yes. Between your mind and your life, what do you want? Because these are books and then after books, what next? Kuba bw'ovaawo tewali ssomero ddala kati oba oyingidde ensi. So butafuna magezi gamala kuviira eyo. Neno oba ogenda ttawaanya abalala. Balekitala bali abaana ku campus abalira ddala. Kyaka question naawe abaana babyogera. Omwana agamba nti lecturer yankutteko naye ne Max n'atazimba. Oba omwana n'agamba ono omwana atayinza kubanga yafune Max zineeno. By all means bazimubbidde. Tampa just biased. Baba don't want zimubbidde. to progressive. Yeah, that's it. Maybe if you say that. Maybe if you say that. Go Ne omwana campus omuwala ekwanako. tekisoboka. Ne omwana omuwala manya ky'oyagala. Ate n'omwana omulenzi daba ky'oyagala. Ate kiba kyo tekinjagala nze kyenjagala. Ati katono tebikwataganye. Waliyo ekikyo.
Tuntunula bw'otyo Sharon. Mama abaayo waliyo ekikyulo. Bw'ekyanga kyagadde tekikwagadde waba waliyo ekikyulo. Ate sometimes waba waliwo ensonga lwaki tekikwataganya at that time. Kiringa ogenda n'otugira ku musajja nga alina stress ze n'osubira agenda kukuwuliriza. Oba ogenda kuvaawo ng'omunyiigidde ate ng'omusalidde omusango. Ekitandibadde kirungi. Yes, kumba alina ki? Stress ze. Yes, ezimusumbuwa. So oba olina okuwa omuntu time n'akola ki n'akakkana. Kikimu n'abakyala. Ojja musanga maybe ali mu problems zaabwe. Maybe nga bw'olaba nti nabo bajja kugamba mugongo gunnuma kino kinnuma. Otandika okuteekawo embeera attitude biki. Oluusi alina ekimutawaanya. Then lwaki kitawanya gwe lwaki otransferinga ekikwana transferring. Abamu tetutransferinga. Naye ate singa oli aba kutransferinze ko olina right emuddiza. Because tokkirizibwa kutransferinga ate gwe kikutawanya ku mulala. Tokkirizibwa. Buli omu alina okuba n'ekimutawaanya. Kyovula nti ate Sharon nti bw'aba alinamu ekimutawaanya. Sisuubira nti nze nnina okumumirira empeke. Kitawaanya ye yalina okuzimira. Yalina okuzimira. Kati do you communicate like if you have your issues, let's say you're not fine. Kigambo omwami otamuteraako stress. Kati ate nze nyiiga nnyo. Nze nyiiga nnyo tate omwami owange oba katugambo oba boyfriend oba anyone. Nti mu kifu ky'okuŋŋamba direct ate obeera ontumira. Lwaki? Because gw'ontumira tajja bituusa oba ajja kukukyusiza kati ate neesange nti ekyandibadde kitereera twonoonye kyonoonye. Problem evudde mu kutumira. Kuba si nti buli gwe tutuma ayagaliza. And abasajja, yes, and abasajja babikoze nnyo n'abakazi tubikoze nnyo. Nyiza okujja n'entuma katugambe nti ntumye bash ngendere wa Sharon. Kyemutumye si kyagenda okwogera agenda kwogera birala. Oba Sharon n'otuma nti Petrina ngendere wa bash. N'okugendayo ne sitagendayo. Kati it would be better gwe naye bwe mwekwatagana. Tujje mu third parties mukwana. Tujje mu third parties. Zisudde nnyo. Kuba third parties zino ziraba. Niyo bakuvumye. Kiri in between mmwe. Mwababiri. N'abeera banganye. Yes, niyo abeera bakuganye. Kiri in between ki? Ababiri. Ne bwe muteeka mu third party kifuluma. Kola jagama naye nga bayawukana. Bayawukana kya baamukola. Bakyawembwa. Bwe bayawukana yamwesibyeko. Bayawu. Kati third parties zino zinandibadde siziwagira. Kwata kintu kyo kwata muntu wo mutuuze akwegambire bulungi nti di olaba seetaaga. Oba akwegambire bulungi nti ABCD kyenjagala. Okkiza mu relationship okuyita ddia. Ky'oba oyagadde as long as tuli mu relationship. Ate bwe twawukana tubimpita. Omuntu omwawukanya omublocking abamusigala mwogera. If the relationship has failed to work out, do block the person first to communicate with them. Some I block, some I just leave. Yes. It depends. Go blocking aba akola kyenye ekyo kyasonye. Oyo mba simwetaaga n'okuddako nnyo. No blocking. Yeah, because sagala muwa hopes ezitaliyo. You know mean mubeerawo you keep faith and then you keep hope tomanya buli kyali you know things bichi basagala nakuwa hopes. Kitegeera? Yes. So kiba better nenkuleka no moving on okusinga okubeerawo nga gamba kansuleyo ka hey. Osanga. Nate waliyo ono nga maybe busungu ogenda blocking and ate waliwo omuntu nga ogenda okulaba ogenda kuyomba naye noga kansoke mu blocking nzikakkane. Kiyamba Kiyamba. Mu friendship na relationship. Yes. Bali na kuogera bingi nyoga kansoke mu blocking nzikakkane. Yeah, kansoke mu blocking nzikakkane. Wana kubira simu nosobola nga manyi. So olindeko. Ngola inzo uleta CP nomgali nako katono. Kalulu sinatategera lwaki obo omulinziza. Lwaki omu blocking. Ngo oba olumu bokola ki? Bokakkanamu noga manyi. Ngenda byonoona. Soke nomukirize ko katono. Oli kacha abala abasinga banna Uganda ennaku zino abala baagala nnyo date. N'avuka tebagatwala bala ku date. Bagamba mugenda ku date musabye mutalyangako. Jetwaleko. Kanyosa yakakapuchino ngako kotamanyi. Jetwaleko. Omwala. Bolanga tebakikukoledde kyekolere.
Yes. Between oli musiru. Nedda. Baneka. Achokero nawe twale ku date weka. Bwala nga tebakikukoledde kyekolere. Era tujja tuka mukali akanyuma ne tibannange. Tulekera okulilayinga kwa partners b'abalala. Yeah. Oba tulekera okulilayinga ku bantu abalala nti kati nkaagala so because ngenda kula sharomu yalina ziteekamu. Nedda. Naye abayina ebibi byetaaga. Kati omwana omuwala bw'olaba nti tebasobodde kutwala ku date. To blaming mwana mulenzi. Naawe osobola okwetwala ku date. So si musango gwa mwana mulenzi nti takuze eki? Takututte ku date. Yes. Ate n'omwana omuwala si musango gwo nti omusajja oganye ki? Date ye. Wali abala baganya date. Bazigana ate yaganye emmotoka mu mukola batya. Tokomyawo bujwangawo. Mwala akyasobola okuganya date nga mutwala ku kyusi wali okulya embizi. Naye nze wamma nze kintu kiyitibwa akasente nkwata. Era bagamba gwe mukwano gwetayagaliza mukwano gwe yamulemesanga owulira obujja. Abala mulinako obujja. Ate nga ffe tumulika agireete. Ffe tumulika agireete mwe tujogerako basabula ffe. Buli tujogerako bakuba ffe. Banange sijagala mungeremu mugijje. Naye nga aliwo ataagala mmotoka. Nabyogera nimpulira obusu. Namutula ne ngamba naye bannange. Wamaze kambawo easiest way. Omusajja bw'akuwanga ekintu nga tokyagala kikwate. There is always a way out. Kikwate. Gifune, gitunde. Bw'oba otidde nti ayinza ogigoberera. Funamu endala. So bw'ajja ogigoberera, amugambe yaddayo gye twagijja. Kati ate gye nfunye si gwe ogiguze. Anti baali temulyeyongedde mu ggwanga nga batemula abaana ab'obuwala. Omusajja gw'otayagala tomuliira kasente ke tukendeeze kutema mu ggwanga mubaka bwa poliisi. N'omukazi gw'otaazimbe tomwetalako. Wamma poliisi Uganda poliisi etegeeza abakyala mwenna abali eyo nti omusajja gw'otayagala tomuliira kasente ke. Omusajja gw'otagenda kulaba tomusaba transport tukendeeze ttemu n'amalogo n'amayembe mu ggwanga. N'omukazi gw'otagenda kwongerako tomwetalako. Lwaki batayeyongerako? Nzala n'okwongerako. Anti kati sigala gy'oli nsigale gyendi tugende mu maaso. The problem with people you think like Shalo mutali agala kutoolebwako. Anti namwe you think that we can't live without you. You can't. Who tells you? Nga Shalom Health Services ina dildos. Ungeje mwagala ebyobwereere. Nze by the way ebintu by'obwereere sibyetaaga. Era nze oli bwansaba eky'obwereere siganye bwe kiba bwe kiri. Naye ate omuwa because nange by'obwereere nali mbifunye. Nate wali wakifuula habit. Omusajja omuteekamu ssente. N'omukazi teekamu ssente. Kati oba gwe omusajja peto nesobola okweteekamu ssente. Omanga nze musajja. Sha. Tulale Katonda yakola bulungi. Singa nze musajja mmwe mbabuulire singa nze kye ya person. Mwandyekubye nga mpitawo buyisi. Nandibadde saawa n'abalwana n'enzira wali. Wateekamu ssente. Bizaki. Tebasobola kukola. Singa ali musajja singa oteeka mukazi ssente. Tasobola kukola. Ndowooza okirabye. Ate kati n'omusajja tosobola kukola. Wetwaviira wano ng'otwadde ku mboozi ya Uncle Brian White etaggwayo podium. Nakyo ze emboozi eyo. Gwamu ku baana abagenda mu paalamenti. Kyali kya ku podium awo. Sijja biyingirira nnyo. Anti wakolanga wa Brian White. Yeah. Byalimu ba insiders. Kuzi yalimu sections. Mulimu abatuuka munda waliyo ffe abakoma ebweru ne mu office. Kati ndowooza nalaba mu parliament be bana abakola ki abali basobola okukola ki okutuuka munda. Ne by the way abaana abawala kino kambere open gye muli. Toli musajja arapinga. Just deal ebego oyinze bubi. Bagenda okuvuma abawala. Ulira bwayogera. Nedda. Kale tewandiwadde mwala n'oyogera kintu ekyo. If a deal goes wrong, then it is rape. In fact, if the payments or the agreed terms doesn't work out, it becomes rape. Though the people have been raped. Awo simanyi Jebali. I haven't and I don't wish to be. Wali abale bakwatira ebyaddala. Anti kati nze sinabeera victim oyo. Era tubasaasirako tubasabira.
Ati wembagamya nti abaana bawala temumanyi kimwagala. Saba ekintu ky'oyagala. Oli baba tasobola kikuwa muleke. Ne bino bye mubeeramu nti kamuwe osanga bye bikyamaze okufuna bw'ataakomewo. Bwe kiba tekimukoledde adda nakukola ki? Bw'aba okunkumukala lwaki mbasikomawo. Kati ate oba tumpadde kyenjagala nze lwaki mba nkuddamu? Naye kaba tugambira ddala mbu neetunda. Temuli mu bintu bya no, temuli mu bintu bya kwetunda. I don't date broke guys. Just name the price, you work hard, you come and buy, you pay you. That is it. Si kwetunda. Because you're expecting money from a man after sleeping with you. What is that? That's prostitution. Nedda, it's not prostitution. Sharon, nabali mu office babasaba. This is okusabiriza. This is omusajja okusabiriza. Because when man ino omusajja wange, ka take an example of abali married. Lwaki mba nkuddako? Why should I give you nti nkusanyusa nga sina kyenfuna? So you want money in exchange? Obadde oyagala kumpa ki? Kati gambira ddala nti ndi malaaya. Siri malaaya. Musabiriza ate nga temwagala kuteekamu. Musabiriza nga temwagala kuteekamu. Kati bugabulu gwa akaba n'okuwa ssente. Ate bakugambye bonna. Kale. Naye Saint Godfather olujjukirwe mu nsi yonna emirembe n'emirembe nti alwanyiga eddembe lya boy child mulenzi yataawulira. Godfather tuli mujjukira. Kiyagezaako olwanirira abaana abalenzi. Ate Godfather yalwanirira ki? Godfather alina omwana eyagaana omujjamu. Tovuma. Sharumu ekyokuba nti n'omusiraamu takwata ku kali. Tekitegeeza nti ataavumirira omukatoliki akakwatako. Godfather alwanirira mwana wa bulenzi era ffe tumuwagira. Era naffe tulwanira abaana ba buwala. Wamma musabe bye mwagala. Olaba mu muzikiti. Baba bawo osaba ky'oyagala amahali. Anti siri mukuwa mukwano kyerabira. Anti kati tetuli mukuwa naye nkwadde example bwe bulamu bwe tutambuliramu. Muzungu omulabe. Saagala. Twagala bazungu. Baki? Sigaataaga. Tesaagala njagala abaana baffe. Ya so dating musajja mweru. Njagala abaana baffe ekisooka tebansanyusa. Abeeru. Ate nga abala abasinga nibaagala dating abazungu. Badeetinga. Buli omu nekyayagala. Nze njagala abaana baffe bawa. Bakulagwa omutima omuddugavu bakakase. Ngulabye. Ogulabyeko ogukutte nako. Kati abulani wakyalinga kikyagwali okola wa? Wali mu section yawa. Actually, how did you meet Blind White in the first place? For the starters. For the starters, I was connected there by someone. Ngogenze kola kola ngogenze kola. Kisho yogende kwejjamu. Kujjamu. Kati bijja vayo. Munaye si kujjamu. Era kati awo oba ogwiridde ddala nno akasembayo si kwejjamu. Blind White wakiranga ku makina gayagala y'abakozi alina abantu be yakutumanga. Olina kugamba Brian ayagala abakozi onasobola okukolayo n'omugamba yesi nja sobola. Kagwa tu abulame ngenda kukola ki? Nali mu group y'aba ushers naye nafuna chance tefuna kwa promotion katono tono. Anagwe bakana yawo ku foundation na kwa promotion. Tekuli sijatuka nnyo mu details zoyo privacy just sigalayo because nafuna nga kali katono tono tera abasinga nabalabako era nga byabangawo but it's not my responsibility okubyogera. Kyenjo gamba luli nti teba raping, I just did a bit going wrong. So Brian White are raping abala. Zekyo kyesitamanyi kyekiri kyemugambye nti kati gulwaki wakanyanga boyo ndagaba raping ate gulwaki. Anti kati gwe bakikola yakyogera. Kati gulwaki okiwakanya teba raping twaza. Anti gwe bakikola yakyogera. My question is, because the tekyankolebwako. So do you think if it wasn't done on you, it wasn't done to other people? Anti because it was done on other people, do you think it was done on me? Nakati goli mu kuwakanya. Anti gwe bakikola Sharon. Bwe bakola ki? Bebokabe yalaba. Bana bangi nnyo muneenu nga oyo gayi yabalaba. Nze nabamu nga sibamanyi nabalala saabalabako naye ng'oba otudde abana ne basumulula emboozi n'osirika n'otassaayo kikyo. Nani wali mukyala Blind White kyo okwogera? Kizibu. Saalimu. Nze lokamba buleko ekintu kimu nze n'abagagga bo mulaba. Abagagga just mbagalako friendship na connections zaabwe. Ebyo bye mugamba nti okusemberera omugagga nti olina kubeera mukyala we olinamu ekyo gwena kola kyobula mugudde nnyo. Omugagga alina kubeera mukwano gwo because embeera z'abagagga oba tuzisobola. Then tomuyita kuba bbaawo. Mpulira.
tumanye wetugwa ne category yo gy'osobola. Kyekimu nga bw'olaba abanene abaana abalenzi nti ayagadde omukazi mugagga oba kale amusinze ate nayagala amuyite. No, tumanye wetugwa. It's better, for me it's better to do business n'omuntu omugagga than okwagala okubeera mukyala we oba omuninkini we. Because mugenda kwawukana. Fobuka basinga tubakumye because tukola nabo business ate tuli bakyali baabwe. Ne kasita weegatta n'omuntu ekiddako kwawukana. Especially bwe muba nga agreement yamwe teyali nnungi. Kasita weegatta n'omuntu Ekiddako kwawukana. Especially agreement yamwe bwe banga teyali nnungi nga teyali firm bulungi. Gwekyanya kigamba buli yeegatta n'omugagga abamba babazaalidde n'abalongo. Anti bazadde anti kyengamye nti singa agreement yamwe eba teyali firm muba mugenda kwawukana. Ekisooka abagagga bano eno olaba mugenda ne mga guni yandidde abamu tebaagala muboogere nako. Muba nga ababeesibako bamma nga ababaswaza. Bali abala abeewaanamuze omugagga yandidde. Bakikole munnange. Kati bwaba yakulidde n'okola kino obufuna. N'okulya. Nze kye nagamba wali abaana ne mbagamba olaba. Ekyokuba nti n'omugagga alina ssente nze zaatadde mu ngalo ze zange. Ssente z'omugagga ssente ze zaatadde mu ngalo ze zange. Naye zino ez'okulya nti mugagga. Ziba zize ezo ssente ze nze zaatadde mu ngalo ze zange. Z'otunuulira. Ze zange. Kati ani afuniranga brand white abawala abo? Abajjanga bano gwe ani yakufuna gwe ani yakutwalayo? Toyingidde nnyo. Kyali wange mutumiddeko bw'anaaba akalabye. Na nkya bbeeyi yakutwalayo? Si kya bbeeyi. Tana the connection ya yayaka. Si kya bbeeyi. Mwana mulala. Kala kutwala ng'ogenda kukolayo ki? Kwa sharinga. Saali mubi ne tukola. Ate promotion gye nafuna saagifuna nti mu balonzi. Nagifuna nange straight kuva eri ki? Yali omugagga. Bintu bingi nnyo byakolebwa. Musajja yali akola ebintu bye ng'abikola bulungi naye munnange. Ndowooza mulimu abatasobola kukwatagana naye bulungi ne bafunamu embeera bw'etyo. Kati mwakalanga ku office ng'okola ng'ovaako ng'ogenza okukola ku asharinga nga buli kanako? Si buli kanako. By the way, mwabangamu ebintu bingi muba mufunye abaana abalala abaaliyo basobola obbagamba. Si buli kanako. Mwabeerangayo nga mugenda okunnyuka olunaku babawaayo ka allowance. Ka weekly allowance kaabangawo. Salary ng'ajja. Mugagga lwasanyuse ng'akuba meeting ng'agamba babaweeyo. Teyali musajja mubi kusinziira naye ng'omuntu yenna bw'aba avuddeko aba avuddeko. Ani yali avaako? Kosa omuntu yenna nnyiga ne yeekyangamu. Embeera z'abagagga ozimanyi. Nga ki ekimu ekyanza? Embeera z'abagagga ozimanyi. Ki ekyamu? Omugagga kasita ssente zigaana okujja tabwerezze. Naye waaye tasobola kugamba bintu bye bituufu. Tasobola. Era sijja gamba nti n'ebintu bye bituufu bye mmanyi ng'okuggyako nze bye neekwatira. Bwe twayingiranga mu ofiisi? Nina we nakomanga. Abali mu ofiisi be baalimu nze nina we nakomanga. Teza gwe wali kirina oba brand white? Tetuganye buli omu akitwale nga bw'ayagala. Media tebaginnyonnyola. Kuba kakati gwe tolina info gw'olina. Nyinza okuba nga gwe nina teyeetaagisa kufuluma. Otedde kwogera? Si kutya kwogera. Yali muninkini wo? Teyali muninkini wange. Bira ebyo mukama wange nga weegaana. Si kwegaana teyali muninkini wange. Abali abaninkini be baavaayo ne boogera. Kati Sharon gwe osobola okuvaayo n'ogamba nti Petrida n'abadde naye nga tobeerangako naye. Okisobola? Oba ogamba waayi tukoma wali ku seeti ne twogera bye twogedde ne twawukana. After that sikimanyi. No of course tewajja kubulayo avaayo agamba nti Sharon mumbuka kati omulayo gumu ebiri mbu mukivuddeko. So onakkiriza by'otaakoze? Be abaana bawala bavaayo ne baga nti nalidde gundi. N'abamu baba tebaabalidde nga just beesoma. Nga yesoma afunemu ki? Anti kisitamanyi. Bwe toyogera mu muntu gw'olidde? Mama nze soogera. Anti okuziwa. Myaka kikuubidde akawe. Dembe lyo. Dembe lyo. Nze wamma soogera njogere nkole ki?
Otegeeza gwango. Bafune ki? Kabana wale abagamba babalepinga bo ali bamanyi. Nali bamanyi. Actually bana balinga mu office munda omwo. Okusingira ddala. Naye ate nabo baliko complaints zaabwe. Zalinga zitambula. My story enyuma ng'omuntu yajenyumiriza nga tebamunyumiriza. Beeteganga omugagga. Y'ensobi gye mukola. Omugagga tebamwetega. Tebeetega mugagga. Mugagga tebamwetega. Gyoko mukwetega gyoko mukugwa. Kati nokubula Shalom abagagga bantu bazibu nnyonnyonyo. Bazibu nnyonnyonnyonyo. Oyinza n'omwetega n'okola byonna n'okola bulungi. N'akulekawo gwe yeeteze n'anoonya oli atabirinako. Ozinga mugagga munyoro. N'anoonya oli anti kati olaba gwe yeeteze. Agenda kujja akuyiteko oba akujjemu because basajja basikirizibwa. Akuyitemu byakujjemu oba bwe kityo kati abo osanga nti bakoze batya tinalidde omugagga nti nakoze biki goba omanyi nti omumaze naye atagenda kwagala nnyo oli omwana atabirinako okusinga ate gwa mulike nnyo kati zembeera z'abagagga ezo ate n'abafu temubaagala kati mwagala ki omusajja omwava amenya nze kyenandigambye abaana abawala mukole omukazi omwavu yatamenya omusajja omwavu yamenya nze kyenandigambye abaana abawala mukole omusajja naye anyumirwa nnyo ng'agenda okudda nga waliwo by'omaliriza ng'olina nawe byeweekoleddeko ekitegeere nga nawe wakiri olina kyeweekoleddeko abasajja tebaagala nnyo omukubire siina yaka siina amazzi siina renti siina biki ogenda kumutama agenda kugenda bw'ova wootandike sister wange omwana wange mugenda kubatama kola ky'okoze actually omusajja bw'abazze dekabe ng'akuyambyeko akuliftingeko kyakuliftinzeeko naye gwe bw'otandika nti oyagala omutika 100 ogenda mumenya already naye alina responsibility ye nga ye alina famire ye nga ye kati ate naye amwasitule nedda kyo kituuza ku kiri nti nno nze nayagala mukazi sayagala ki famire ye kati kyekyo era nze kyekimu bwe mba njagadde nze omusajja nze banaye kambabuulire nze famire yange bwe muba muyina essuubi nti nno petwaleeta omusajja tugenda kulya kaba asudde mugudde wange si wa famire kagawaleeta watermelon mu luggya ebibbo bijjule bayithawo ate ffe waffe si bwe kiri faziro nga zokwataganye n'omuntu wo byammwe era tebagenda kugamba nti bannange gundi mulwadde gundi wagundi mulwadde newe manze bannange ngenda bagamba gambe mumulaba musajja wange madde nsaba temututta mutuleke Mwenye jiba Snapchat ng'ofuna bungi kwoteeka bizinesi ku Snapchat Shalomani yakutumye manyi abaala beetundira ku Snapchat okufa munnange no Shalom olabende ku kintu ky'okwetunda nze ndi straight kyobola nti okireeta nti kwetunda kiki kye bagamba mubeere straight wamma beera straight ky'oyagala kuba ne bwe weekoza tojja kifuna beera straight bakikumme omusajja munage nti gwe weetunda oyagala ssente no omusajja teweetunda wabula omusajja mugambe nze bino ebyokwebuzaabuza okitegedde njagala ssente ate nsooke neekoze kuba kati kankubulire mukwano era ne bwoba tumugambye ajja kujja ate kati afunye ebyobwereere bangi babyagala era waliwo yambuziza nangamba gwe nojjira weraga goba abasajja bangi nnyo tuli balira bwereere gwe tuteddeddeko n'akakwakkulizo ne mbagamba mulye ddembe lyammwe mulye kuba mukwane era ajja kukuwuba akuwube agende utandika okugamba byewulira nti talina nakyo yampa nankola bw'ati gwe wagaana okwogera ky'oyagala wagaana okwogera seezo weetunda no it's not always about money it's about what it's always about kikyoyagala ku muntu oyo kikyoyagala ku muntu oyo kyawandako ebyo babira ddala embuzi ewedde emiri siri mbuzi nze manyi kye neetaaga kyekiri Shalom kyonganye nti it's not always about money because singa money singa tugwirana mu bagagga kufuna ssente mpitemu osanga nti singa nange nali njagala ssente nti nagaana okumanya wenkoma nti ndi mukozi nsanga nange nandiyigidde parliament nembeera mu victims ne namanya wenkoma
Ogwange nkoze bansasudde ezaali. Akasente ko nga tobanja mugagga. Yes. Kasita omuwako n'akuwa ssente gwe nga begende. Omugagga namuwala akumeka. Kana abaana b'obuwala. Anze bampanga ssente zange zenkoledde ne mpitamu. Kati abawanga abagagga abalala ba mikwano gye. Mikwano gye nze saagirabako. Mikwano gye nali manyi baalinga bayimbi okusinga. Baagalanga nnyo abayimbi. Be baalinga bakyaliibe nnyo okusinga. Kube nalabako nze. Nze ku mikono gy'abasinga bye nalaba babanga bayimbi era nga babeera awo. Kati nga bakola ki? Banyumya mboozi n'abawa ku ssente. Yalina lifestyle ye ng'omuntu. Emirimu gye teri yali agimanyi. Naffe twatuulanga awo omugagga gambye tubaweeyo ku ssente nga batuwa ku ssente. Tebakuwadde obuuza. Kikambwe. Ki? Kambwe. Kikambwe. Ate abaana bawala mulina habiti eyo. Nti olaba mpadde zino siina kyenkoze. Kitegeeza bwe nnaakola kino agenda kumpa kino. Mukoze era. Bwe nnaamuwaako wakunzisa ssente. Okitegedde. Mukoze era mukanyumira ako. Ng'olaba mpadde zino nga sina kyenkoze. Kati kitegeeza singa nkola. Mugudde nnyaawo. Anaakuwaakuwa anaakumma. Labe nga bakimanyi. Yes, anaakuwaakuwa anaakumma. Ekyo bamugamba bwana walidde transport ne babamma. Bwe yalidde transport wange n'atajja. Kitegeeza era abadde agenda muli ayitemu. N'abasajja be bajja kuli ayitemu. N'abakazi ssente zajja ziri ayitemu. Kati magezi kigowa abaana ab'obuwala nga tuwunzika. Beera straight n'omuntu wo. Bijjeemu third party. Beera straight omugamba omanyi. Nze kituufu sikwagala sigenda kukuwasa. Just njagala kukola ki? Kwesanyusamu naawe. Kiwedde kitya? Kitegedde? Kagwe n'ayogera omuwendo gwo. Okusinga okubeerawo nga muli mu mbeera. Ate yagamba, ate ajja kukola bw'ati. Ate agenda kukuumira awo paka nga bwakulya. Aziro nga aza abakulya. Amala ayitemu anti byezezo victims tugenda okuwulira nti talina kye yampa. Yalina kukuwa ki? Aba alina kukuwa ki? Anti kata we nkugambidde. Tutula n'omuntu wo straight omugambe. Towa mwana ono false hopes. Omulemese n'abalala. Ye abeere ku ggwe. Ate nga yanibadde yeewa chance abalala banaagiwa abalala. Abalala abandi mulidde. Yes. Nze kata we ngambe omwana omulenzi wamma nze nkugambirawo. Ne ngamba ddi olaba? Nedda tekikola yitawo. Nze n'abakyali bange bangi era bawasizza bangi nno. Bangi nze era nkugambirawo straight forward ne nkugamba. Nze nkugamba straight forward waliwo omuntu gw'otunula n'omugaa it is better we be friends than going in a relationship. It is better we be friends than going in a relationship. Why don't you get one person and you settle between? Si byangu. Ebyo tolinga. Bakusetulika si byangu. Basooke bawasenya kufunga. Langa business yo gende tuve wano. Bana nyongera obajjukiza nti aba Bash Blooming Beauty omwana asangibwa wali Kawempe Tula opposite Starbucks. Mumunoonyeeko atunda ekizigo akuleeteka ku kkala yo bulungi nnyo. Tokyuka. Alina ka Blooming Beauty chokola oshana na bushana nyino nyereke 5 osigala ku kkala yo bulungi nnyo. Abagala okweruka abiina, abagala osigala ku nakyo abiina. Akola ne ku habo abasajja abagala okubeera nti size za abakazi babagamba nti munayenzi totuuka wenjagala size agikola ku mwana notuka bulungi wayagala abagamba nti banaya nze omusajja complaining nti ekintu kigenze nnyo nawe akukolako nga bwe kibeera kiri awamu n'abachazi International Logistics bakuleetera ebintu byonna okuva China bakutikira ebyamaguzi byo byobeera oyagala bakusuubulira ate era ne bakutikira ne bakuleeta kasito wange okwasaganya nabo bulungi mubanoonyeeko mbagoberere kwe bali ku mitimbagano gyonna tweyanziza tweyanzige. Okay. Kale mubeere bulungi mweraba.